Well, kulikayo mukumula moko tuli wakati mu program omunye ku macha manya zetu simapolo Harold KAIJA aspirant to IER East African Legislative Assembly aneyunzeko KAIJA nsanyisa okulaba. Nange nsanyisa okulaba njagala okwetondera abalabi baffe olukutuka muleti tuina jamu wafu wa Uganda gwotamanyi nti wano wabeera kusaabwe ziti kalero ugambo lero kakati lukanzirukire keno ayino osanga atatta businga olusi tukyasobola kudda njagala okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe mwenna abatava ku Salt TV njagala kulamusa mikwano gyange gyonna abampagira abangoberera mu byonna bwe twerwanako njagala okubalamusa naddala ate abantu abansuubiza obuwagizi ku Mande tuina akalulu akokunona ani flag bearer FDC enajja nakumbinga munana era se ntwala mukisa guno era okusaba mikwano gyange bakomredi bange bwe tulwanya okuva ewala munjingire mu ekinkumu mutima abalonda banakibiina yes eba neck members n'ekirungi temulimu na member parliament tegeza nti information etambula mangu okutuuka mu parliament namwe abali abanje abali mu parliament munsaye kubannanga parliament n'abalala atenga bwenzije mu mpe akalulu. Just the other day ku Monday twazise mukwano gwaffe mutume Robert Sempa yafudde kidney bambe naye ku university n'avayo n'afu kakati abaya yakama university n'amudiagonizing ne kidney emutawanyiza okuva 2009 ibadde mutigomya tusalo ya droppinga nakola kinana nafa yayina bayakamana masters MBA okuvendejja ku Saturday no tuyadate setese party era wiki wede adaita abantu ngamu twagenti afudde nga gaolimba wala message eno nayoge naye nakubiri yagandi yes ga wayogede naye nakubiri niye musajja yakoze eki yafudde twagenzeeyo ntumuzike nakawukeeyo era Dr. BESIGYE nakwatako omwana w'omu bwana yadde no bwana dalanga butoddala agenda kubanga abuwiriye naye ekintu kyenjagala okwogera ku lugudo nakawuka sibakiikira kwa era bampitambu MP wa Uganda yonna oluguudo olwo bw'olujjane na Tete mpaka wherever je lutuuka ne lujja ne lugatta oluguudo lunene naye oluguudo luliko enfuufu tebalowooza nko kulukubako wadda tamaka naye nga bw'olaba bana bagoba batembeyi mu kibuga if you fix that road no fixinga ne lutambula mpaka Entebbe ntambula nti olambi waliwo abantu abageza katwagala nnyo kule Kasooli ne tiimu yaffe ne Dr. Geza natusesanga akati n'ogamba ogula Kasooli oyo enfufu gyoyiwa mu lubuto ngono olaba saalu n'olaba bageza okusika Rolex waliwo omwala gwe twagenze tulabanga ng'ali ku boda twamusanze awamu nga anyirira alinze boda agendo tuyitako nga bw'omutwe noga nti bw'aba agenda ku date akola atya boyfriend am receiving nti olaba nti ebintu ebimu ebiremesa enkulaakulana byebyo tiwafixinga oluguudo olwo wala akola ekigwana nga katikana nawo okukolereyo ne speed etambula ne jamu n'ekendera so oluguudo lw'ennakawuka sikiikirirayo nenja kulwogeranga ssebo era ne waliwo mikwano gyaffe betera okutumira ano olwebusabala olwo nalwo olwebusabala nalubeerako ko nendwogera abebusabala ate yo nno wali omusomesa wange Professor Dumba nawo terukolanga ki olwo mikwano gyaffe ab'oku Dream kyanambyu ne ttiimu agenda maama temukyatumira somoza ewandegeya so kyanambyu nabaddeyoko njagala okubatumira n'emikwano gyaffe bonna abatava wali mikwano gyaffe abasonga abeeyiganga nabo bangambye bapereza noka message so KAIJA naffe tukola ki tubeerako nammwe batumidde kale Salt TV kuli KAIJA ensonga ya kugulawo obugulwawo kw'ensalo eza Uganda ne Rwanda ebibuuzo pending questions ensalo zandibanga ziguddwawo olowooza biki ebibuuzo ebikyaliwo era of course tetumanyi oba baguddewo ensalo oba baguddewo akadirisa oba akamooli kubanga bw'olaba obukwakkuliza obuliko olabanga watali waggule really bwabo ogamba nti nziguddewo twitegeeza ayingire oba afulume akole ki afulume naye kati obawulira nti abaana abayingira waliwo ekika ky'abantu abalina okuyingira abalala yes tuzembiri ebya essential kati essential yani
It is a hard one, it's essential. Nze n'okugenda okujja okukyalya mukwano gwa kiri essential. Abamu kibatera okumpagira mu FDC. Najja nga nsaba obwa flag bearer obwa gundo obwa Deputy Secretary General. Iso twali bato n'esimbyo n'ombaka parliament. Namugamba kajja omulya nga nti abana fe ensi yonna tuli mu parliament. Nenga kumpi buli delegate era yazze. Nga naye ntuuseko mu district yabwe. Omu nga naye ntuuseko newe. Manyi mukyala w'omwami we n'abaana. You know eyo rapo eyo yita social capital. Ngamu era mukyala w'omugenzi yo bwe yadda atugamba yagamba omwami wange mbadde mpre ne munzije ngala buli kimu kyanguwa. Social capital luse singa sente zo zindwa akati bwe nyinzo banjagala genda kukola ki kukyala yo nyinzo banjagala genda kukola research nyinzo banjagala genda kulambula so nti ekigambo essential kwani kati nekyo nakyo kifu yamu issue gye nagamba ensonga yange I think it's about number 3 ekyagala okuntwala mu East African Parliament gangamba tulina okulaba nti obutakanya to protecting ebyobufuzi ebyenfuna ku butakanya obuli wakati wazi governments intergovernments ngabo naganga walijukira otwali mu senior funga tusoma long distance trade bagamba nti Buganda Bunyoro Busoga Bateso nga balwanagana nga trade asigala talemeseddwa okutambula nti ebyobusuubuzi babasuubuzi asigala atambula abasuubuzi mumukole eki muyiteewo nero saa kwa myaka 3 ng'eri abantu emyaka n'emyaka livelihood yabwe kubeerawo kwabwe kubaddewo wakati wa Uganda ne Rwanda kati obadde ng'owulira ebizibu ebadde Uganda ne Sudan some things owulira nti bannayuganda bababbyeko ebyabwe bannayuganda badriver babasse naye nga gwe bali kutta musajja muvuzi wa baasi baasi avuga basaabaze musajja ali mu kuvuga matooke so nti ekyo ekintu East Africa egenda kutuyamba singa esooka okukola ku bintu ebifaanana nti abo babosi mukayane mufune obuzibu bwammwe naye n'abantu basigale nga bakolagana kale ojja genda okulaba nga n'ebyokunyiigagana nga mufuuze tebikyayina mugaso kubanga ebintu bino abakulembeze bo bwe banyiiga effect kubo naddala abakulembeze nga si ba democrat teba nene kubanga omukulembeze tasakula mafuta nibagamba lita emitwalo 5 baganoonya ne gakola ki ne galabika omukulembeze tajja kubulwa mmere omukulembeze kati ebintu ebibeezaawo ng'omuntu tebisobola kubula so kati obusungu bwabwe nga bagamba mbu enjovu ebbiri we zirwanira essubi yali kutuka katwagaga nti amune tukole ki mugire nga mugira ebintu byammwe eno nga neno sonze ekyo kikulu nnyo kyendowooza era kikubye nnyo neegu n'ebitule mu East Africa towulirayo mediator mu East African region framework eyeetaaga okubaawo kuba kati olwaleero singa weetoola mu East Africa ng'okuba akalulu ku East African community oyinza okwesanga nga referendum nga bakoze eki ebakubye egwe East Africa ate kiba kibi eri abakulembeze ab'omulembe guno abaliko n'ebitundu ebyabalabirako tulabye byo mulabye kweko wasi mulabye ku komesa mulabye ku gundi ya gundi ya Asia mulega nti muzirabye ndagade bo bakola batya ekintu kyabwe kati bwoba oyina ebyokulabeko oyina example n'ogw'ekibuuzo mubeera ne case study ntya okuwa definition nga bakuwadde example oba olina akulagira nti bw'oyitaawo osobola okutuuka bw'okola kino kifaanana bwe kiti kati nojja n'otuuka n'okola ensobi so nti twetaaga okuzimba ekintu kino nga tukizimbira bannansi abantu abali mu community kati kiri kitya kino kyalaze nti ekintu kino kiri kitya no kikulaga one kyolina okulaba nti bw'olaba gundi eriwo nti ensonga ya Uganda ne Rwanda ensonga ya mwami Museveni ne mwami Kagame ensonga yabo babiri ojjukira mabega bwe yagaana ne baminisita bo kujjogerako kati ne bwe yatuuse ng'alina oluusi wayadde alina akabalwa ke yadde asindika mutabani we yakoze eki gwe yakawadde toyinza kuwulira statement eva Minister of Foreign Affairs toyinza kuwulira statement eva siye Jeje Odongo eva Minister of Regional Affairs Oriemu toyinza kuwulira statement eva Minister of East Africa omukyala Kadaga kakati n'ekyo ne kikulaga
mbone institutions za fenfu munda wano yes mfu kubanga kati bwolaba mukyala kadaka tayiza kujogerako gundi honorable mutasa jogerako gundi jeno jejodo kutasa jogerako it tells you ekintu ekinene mbu ensinga ziri mu kutambula tuli mu kudda mabega eno issue wali badde ogiramba career diplomats namwe mdana okuboga namwe mdana okugera kwe nti gundi yali mu nsonga y'egindi no twalabye Adonia Yebale ambassador Adonia Yebale nga ayingidde mu nsonga yes nagamba ki nagende Rwanda nagamba ki yasinkanye mukulu yasose kusinkana President Paul Kagame yes andoga mwalabye 3 what myaka 3 lwakuba mu Uganda tulina statistics ntuufu singa bakubuulira amount of trade ensimbi meka volume ne sente zetufiiriddwa no but tugambye nti mu 2019 twalinga tufuna ensimbi eziwera billion ziwenda mwaka yes ojuka babita okusodo 950 billion from trade neda ojukira mu kyala gundi with Rwanda mu kyala yerewa trade kyambadde Ameria yaga ne dakatono ne koita akatono but that is close to 1 trillion yes koita akatono waliwo abakalimu abantu b'ekisoro abantu b'ekabali twagenda okula n'abanene mu kikubo actually gamba nti nezo ze bamanyi yes. ezo 950 billion ezo neda ezo zimanyikidwa yes, mu customs zibera registered ne waliyo mu business obutono yes, abantu batambuza wali omuntu ng'abutambuliza mu nsawo buntu obutono mwana atuteyo spare uwakiseka wali abadde ababuze waliwo ne muloka ezifa ne baga spare twamujje Southern Sudan twamujje Congo mutwala jini namwereza ku basi nti kati abo bangi nga ye eyo trade gyabadde asinga okumanya emyaka 2-3 ya Uganda na Rwanda kakati batugamba mukyala kyambali natugamba nti tuli mu kufuna akatala akalala tyagamba Ethiopia tuba tukyali awo Ethiopia netugula olutalo nayo so nti waliwo ebintu etwalanga ebyokubalaata nga tubita trivial 3 solid years yes 3 solid years and kubanga nga bannamawulire manyi olina bw'owandiika mutukompilingira ebintu ebyo nti abantu abafiiriddwa bameka kuba tumanya amount of loss obungi bw'okufiira okuliwo kiba kitegeeza enkyanga tuddamu abantu abo tubalowooza Kaija olina kyoyogedde ndowooza ekinkyamudde nnyo ekya nti newabeerawo okusowagana ku level ya waggulu b'abantu kisoboka okusigala nga business n'obusuubuzi tulina okutambula kikolebwa kiti ekyo anti bandaba byonna biringa ebikwataganye anti tulina okuteeka gundi police framework ebyobufuzi ebyensi ebbiri bwe banga bitabuse b'abantu basigala okusigala anti bwe tumala okucreatinga basuubula gye tuyita East African Community bwe baali bateekawo mbu ensi zino zeegatte nga kye baagala tugatte population bagambe mbu East Africa kuba kati bw'ogattako ne DRC nabala tususa abantu miliyoni 3 kati nga bw'oba ogamba omuntu oba investor oba n'omuntu wa producing ano ng'ama ya producing abantu miliyoni ezi abalina market nene ya miliyoni 3 tujjewo ebiziyiza okusubuligana trade barriers ka trade barriers bategeeza zino boda eziri physical tezikyalabika kati bw'omala okuzijjawo okulwanaganaku kuba tekukyakwata ku bino ne kati kitulaze mbuweziri zikyaliwo nnyo kitulaze ne baile ne covid yatulaga ndio tuba tuli mu East Africa ngo omusajja avuze truck avudde Kenya amukebedde n'atuuka ate Uganda ng'omukebera ziba ziri ensezi East Africa bateriiwo bwe tuba bye twogera bye tutegeeza ebintu ebirina okulabika mu bikolwa ntize bwe mukebera eno twamukebedde ye bwe mba mwagala okufuna muyinza n'okututeeke wano point buli omu ateekewo nti bwe tuba tufunye omutwalo twale 5 nange nkole ki ntwale 5
tusobola okukolera awamu. Bwana Kaija mbadde ntunula mu pillars za integration ya East African community nga batulagane ku ntandikwa nti bajja kutandika neno bazeeke no tusembyeyo political federation yesembayo ndoza eyokutaano ne customs union oba single customs territory eyo gye twasooka ne baga tugimaliriza. Yes. Si eyo customs eriko ensalo preferential trade area customs bwe twogera eddako common market. Yes. Si eyo sike katala akawamu koyogera konti twandibadde nga bobanga wandyagadde okusubulagana ne Tanzania oba ne Rwanda nga tofuna muziziko gwonna nga musubulagana bulungi. Kati tulina single common currency bwebityo ndoza ebyo bidaka era olabanza wendi byetugenda okuza kati ekyaleeta obuzibu eri East Africa ne community ye mwaye Museveni oba banne oba bamulimba either bana managinga bayogana kibaita fast tracking okwanguye tutuke ku political federation. Kati buli omu n'akizuula mu Uganda ekyo kyeyagala bino ebirala byonna ne tubireka abalala bifunemu. Anedda Kaija tobeera mutalimu enkanya nindako okunenya Uganda nga Rwanda yekoze kino kyennyini kati kankwe ekyokulabirako bwe mba muli Rwanda yagalawo ensalo bwe mba muli mugunde mu community ngeyaffe wali badde there is free movement of factors of production and people and goods. Yes, mbo nti okutambula okwabakozi baita labor n'okwa capital. Kati bwotunuulira Uganda kampuni z'abana Kenya weziri kati nga yo banka bagitusazeeko bwotunulira ba CEO abanene emirimu egisinga obunene bana Kenya ne ba managers ba mahoteli za manene abo ba Kenya kakati bwogende Kenya bana Uganda tobawulirayo bwobo bawulira oli ababagoba bwogende TZ bwena kutowulira nga babagoba bwogende Rwanda owuli ababagoba bwogende Southern Sudan owuli ababagoba batutta Fuwanu wadiri wali wawuliddeko nga Uganda egoba. Ekitegeeza ffe so akubaffe andi ffe tetwagala kunyiiza bakuba mutwagala kiri naye ng'ate bw'ogenda okujja omuntu yenna agoberera politics of East African community buli omu akulaga ate kyetwagala tebalidde kituwa. Kenya terwedde kukituwa, Tanzania terwedde kukituwa, Rwanda terwedde kukola ki? Kaija bera mulambulukufu kuba batulaba bateeka okutegeera ekituufu kyennyini kyoyogerako. Ogamba nti Uganda ffe tugoba kyakobeera n'omukulembeze omu West Africa. Naye ekyo kye kiringa ekiruubirirwa kyaffe ekyaffe kyebaatuteganaga nti kyovula mbu ebirala buli omu atusikako katuga nti ffe amaaso gaffe gali ku kiri eyo nsobi oba nsobi kubanga byofiirwa biyitirivu. By the way ebintu ekinyusa ekinene ekiri mu East Africa oba ekiri mu integration si political federation ekintu ekisinga obukulu mu kwegatta kw'amawanga economic integration. Era omulamu agaya nkugamba opportunities, encouraging opportunities, creating opportunities for all to make East Africa a land of opportunity. Nti omundu gawetolwa mu East Africa toyinza kwetolwa zino nsi zonna gunogamba tofunye mulimu kizibu nga tuga nti go bakuloga genda wakozeko munove Uganda nokirire Rwanda nogerako mbugo tofuna nga mukisago kizibu ekitugazi ekyo omuntu asobola okufuna emikisa gye bwe tufuna ekyo naye utafuna political federation kubanga wajeri it's nowhere. Ya ne Europe ne EU nayo yasasika tugoba ekitasoboka kiringa kungamba kuyita mu kisenge ekyo mbudduko yitaawo. Actually EU eyimiriddewo ku economic integration. Yes yekiriwo kyekisinga obukulu buli omwasi gaze kuki identity zamwe zisigale yeyo naye nga ntukolaga nti okulaba nti abantu baffe basobola okubeera obulungi kuba kati nga n'olwaliro waliwo baali bagambye nti anaabasinze okulwako anabasinga obwa senior yalifuuka kali of course nga Museveni yali asinga obwaki obwa senior nekyo kiri mu kabi ekyo andi akati ekitegeeza bali
ne batuwanga Uganda tebajagala obadde obiwulira kakati banga buli omu abalabanga enemy of politics kiba kigete musobola kukifuna singa bagamba tuli ku bakalulu osanga abala balikoze eki abagamba kati Kenya eneganze nkusinga population bwe negata gwe tulina oluswayiri oluyitirivu olunene ne Tanzania tusojjane tukuba ye naye akali bwoga nti asinza okulwako ng'ate bo constitution zaabwe tezibayamba kola ki kulwako. Bwana Kaija oyogedde nti bino bye tulabye nga ekyekenya ku nsalo ekyaviirako amafuta okulinnya n'okubula mu ggwanga Uganda ne kino ekya Boda e Rwanda bitwongedde okutulaga nti omukago bwandibanga gukyalina ebizibu. Tusobola kukola tutya mu kaseera kano kuba tulina East African Legislative Assembly gy'oyogera okugenda yara mu bino byonna yakozeewo ki mu kulabako. Tulina summit ey'aba presidents that is the highest organ ey'awaggulu. Tulina waliyo secretariat waliyo ne council of ministers baminister b'amawanga ago nabo batuula ezo zonna levels eziriyo zikozeewo ki mu bino okulabika nti ensalo esobola okugalibwa emyaka 3 n'okugulibwawo kwayo. OAU ng'efa tufune African Union. Waliwo ekibuzo kye batubuuzanga mu African history kye bayitanga is the Organization of African Unity a toothless dog. Mbogo omukago tegulina mannyo. Waliwo gye bayitanga the League of Nations eyaseeko nga UN 10 najja bwatuuka nga second world war ewedde ne babuuza ekintu kino kirina omugaso bwe kiba tekisobola kulemesa utalo lufaanana bwe ruti so kati ze zino ebimu ku bigezo eri omukago kubanga ojjukira ng'obutakanya buno nga butandika tebadduka mu Angola bagenda mu Angola issue abawano nabo bagibajjamu ekyo kyali nsobi. Angola eri mu sadaka eri mu mukago gwa gye mulaze eri toyise Kagame sorry toyise Uhuru toyise Magufuli toyise gundi ono Salva Kiir n'abala tokoze eki toyise nono gumwagala ayingirewo ebiseera byali Kabila kuba bwali badonga nti abannange tuyina ensonga bakutuuze kati ate n'ensonga ne bazifuula nnyo za kyama ate ziri private. Ekyo nakyo kizibu gye pakati n'olwaleero tuyinza okuwulira nga abantu balwanira bulangiti naye nga munda kyomanyi abafumbo oyinza oba wakyadde kakati ogenda okubawulira bitege kiki onanseko ki bannaye kiki onanseko bulangiti okwebikka kakati gwe luyego n'olowooza nti ki bulangiti bw'oba oyinza n'okulowooza nga nti bannange nze sera kwebikka eno gye mwampaddeyo abagenyi kanjikole ki kanjibaweereze ogenda okulangira tosolovize ki kizimu naye naagisise ng'ensonga ndala ensonga eno yandibamu ensonga ensonga ze batatubuulira kubanga ensonga yonna nga mwagala eggweyo okugyogerako principles of conflict resolution so nga mukipe kumeza nga bweri singa bweyagala okugyogerako nga bweri buli omu agitegeere naye kale muzi keeping to the vest buli omu n'akwekeye buli omu n'akuma kaadi ye kati ffe ne mutugamba bulangiti kati nze nenkwata nenkuwa bulangiti ngendera okulaba mukyekuba kati wano we tuli kisobola okuba nga kyekiddako kati sikiraba bakitubuulira nga bwe nkugambye okugulawo kuno nabiki wali badde nga lwezi ministerial statements. True. Actually abamu twade tusuubidde nti ku mukolo ng'ogwo ogw'okugulawo ensalo yakulaba delegation ey'e Rwanda delegation eya Uganda batuddeko wali ku nsalo ne babaako ebiwandiiko ebyowasiganya nti kino twekomitinze ku kino that's it. Mulka ministry ng'esala eno neno n'esala kyajja tulabazi kamera bano bali wano nga nabo tebabitegeera n'otunuulira nga bakulaga mbu side yaffe ngera bulijjo gyolabanga si nzimbe ng'eri nzimbe ngera bwokiraba ne ku side nga bw'oba ogenda wali emutukula olabanga ey'e Tanzania wazimbe bulungi ewaffe waliwo obuntuntu bulinga bubaawo bukonteina bwebakolera azifu bakola enkya bagenda so seriously nti okuddukanya eggwanga
mu Uganda tetukitutenga kikulu oluso byogerako bannaffe ne banyiiga naye tetwetadde ku mutindo ogw'okuvuganya baitha katutunuli olwaleero Kenya balese basi z'amasanyalaze na electric naffe tutandise kakati mpulya mbwalo basi ezijja wano metro naye kati olese basi wano ozirese waliwo abaana taxi badde bakolerawo tewaliwo stage ya basi wezigenda kubeera no entegeka eri nti bajja bikolako ebyo no look here bajja kusooka ebyo bye bisooka ne mukwa road design oluguudo nti zino kubatambulira bannaffe bannakenya kyemanyiiko bwana KAIJA kekali akakwakulizo nga mu nzikiriziganya wakati wa KCCA ne bana baleeta basi nti mujja kuteeka okutulaga nti musooka ne mututeerako routes ezitajja kuba congested ezitagenda kubeera mu zitagenda kulwanira n'ababoda boda n'abalala then tuleete bus akati olaba ffe ndowooza oba oli awo kyotandise nakyo nti waliwo kati abatandise okugoba ababoda ndowooza oba oli awo zetegeka olaba bagobya abatembeeyi kati bali ku baboda boda yandebanga entegeka ey'okusagula ekkubo erireeta zibasi ekyo kigendererwa kyakujja abantu mu bizinensi kuteeka mubalala sikutegeka kibuga ndi mukugamba naye nga tulina kizibu kyosayidde magezi ensi eri serious nga muli serious budget ya KCCA baaligigaziiza oba gyoyinza okuyita ya metropolitan netandika okulazi road design z'enguudo kubanga boda for a fact between me and kyetumanyi tenava wano boda yinza okuba ekyalewo obaolyawo ddala kubanga mu ngeri ebino tenava wano tewona kujja substitute okutambuza ebigere okukola mu nsi yona gyekuli bw'ogenda ng'ensi gye bakola ng'eri straight eye Netherlands obugaali obwo buli part of their life kiba kitegeeza nti ne prime minister omusanga akaliko nti bw'oba oba designingira nagendako e Netherlands nengobera akagundi ka pedestrian wealth walkway kenkananga bwekati ng'anooza kalina gye kakoma netuvuga kilomita nga 8 era netuvaako ngera kakyakola ki nti omuntu balina batambula ebigere batambuza naye akati olwaleero wa boda ow'ebigere owalole ow'emmotoka etono akoma okumpi agende wala bona tuli ku luguudo olwo enteekateeka akati ge nti bannakenya betuli nabo mu mukago traini ziri mu kudduka bagenda kulaunchinga Tanzania balina gundi mwami Joseph Tumucho yadanyumiza abadde kuva emyaka 17 omwe kati yayitaye waffe nga bakoze train egenda egundi egenda Emoshi kilometers 4 ne bali mukola bakoze endala egenda Mwanza standard gauge yes kilometers 6 balina yali okufubutuka okuva Dar es Salaam mpaka ki kugatta ku Rwanda bahogwedde kakati bali mukudduka ezisinga za masanyalaze kuba buli zifuka ez'amasanyalaze cost of transport reduces nti omuntu agenda eggulu kiiza omwetagisa 15,000 so baziba ziri 15,000 nga bulijjo obadde okola okuva Kampala wa Kisongo olinyewo boda ya 15 n'amadda kati bw'ofuna omulimu eggulu oba osogenda n'ogukola n'ogenda nga gy'osula n'odda eno olaba nti abantu gundi beetambula kakati ovuganyirawo mu community bokosi ebintu yabwe ki eri wansi gunde bannakenya batandise basi ez'amasanyalaze gwa amasanyalaze amafuta olulinnya nga cost transport ekola ki erinnya kakati tosobola baga political federation ng'ate gwe gubala gwogenda okukulembera nga ewuwo toli mu kusalira magezi bezobere mu ggwanga kubanga obukulembeze ekiteesa mu bukulembeze olina okuba nga omutwe gwo gulowooza okusinga musalira amagezi ebizibu ebyo ebyawaka olina okuba nga olowooza omutwe gwo gulowooza okusukka ekyalo eggwanga you think global nti no competing kwa kati biki bye tusinga abalala KAIJA embeera eno tugivuddemu tutya kubanga ekisooka otulaze nti East African Legislative Assembly n'ebirala byonna nga bwe mbyogeddeko summit y'aba presidents council of ministers byonna oba oliawo tebiri mu kintu kino
ebizibu nga bino tebisobodde kubigonjoola how can we roll back ne tutereza ekintu kuba ekikulu ndowooza kyosooka okukkiriziganya nange KAIJA omukago guno tugwetaaga kati tukoze eki awateeka okuterezebwa wawe twawaba ekintu kyegambye nti obukulembeze leadership kulevu kikwani yes nedda nga oli mukulembeze kebere ng'okulya nga sooti eno kusala amagezi kutetenkanya kusala amagezi ag'olwaleero ag'enkya ne the future kyoba olina okukola ki okukola ekyetaagisa nti abakulembeze baffe mu nsi zaffe balina okutandika okwagala okufuna kye bayita legacy kulekawo mukululu yes akati ootekawo mukulu kyetegeeza mbu olina okukola ebintu ebibuuka emigigi zibayita generations true noga nti kino gundi ye yakitandika gundi eno programu ye yagikola nemba mukola zibayita egos nga gwe otunya bikusanyusa kuba obukulembeze bulimu okufiirwa ngino omuntu tutandikira ku kikuba kadde no I can give you yes, no I had olunaku lumu omuntu omu mu kibiina nali mubanja nga ina seneza ngamaze ebbanga talisasula myaka kakali n'atuuka nga yeesimye nga atenza nyina okusayininga empapula n'atya okujja ewange nemawulenga nga mugenda mugambe gundi akuleta empapula zenzisayininge eno office ya njawulo kunze nga ki nga individual kati abasinga agamba kati nfunye enkola ki wenkwatira so nti leadership olina okuba nti ebibyo ng'omuntu olina okubyerekereza nti ekitundu kibanga obuzadde nti n'osiiba enjala n'oweereza abaana ekasente negwe ngaokoze ki ng'osiba enjala nti obukulembeze kyebuli singa obukulembeze tubulaba mu kifaananyi ky'omuzadde nti n'okwata n'otoguli aweye ogamba nti abakulembeze ba Africa abaliwo kati n'aba East Africa batandike kati okwejjamu ekyokwetunuulira nga bo batunde ku nsi zaabwe n'abantu baabwe kubanga bwe tunaazimba eggwanga olunaku lwaleero gundi yafa mu 68 Martin Luther King yes Martin Luther King okuva lwe bamutta olwaleero erinnya lya famire gukyaliwo KAIJA erinnya leki so n'olwekyo KAIJA sibula lumu njagala okusaba bonna abali mu kintu kino oba mu bukulembeze naddala abalwaninga nti bwe tuba twagala okuzimba omukago gwa East Africa bwe tuba twagala okuzimba amawanga gaffe nga bwe gali tuyambe okuzimba institutions tukole ebintu nga bisukka ffe nze n'Apolo nti bwe tujja mu eno programu tetunyumya mmere yaffe yeeka tunyumya bintu bikwata ku ggwanga bikwata ku nsi bwe tuba twagala ne Uganda ebenga yekulembera mu East Africa tulina okukola ebisukka bannaffe bye bakola byola Magufuli bakola byola Abahuru bakola nga bebakubalira nti kubanga bawuliriza bwe twakola Covidex bwe nagenda e Nairobi muna Kenya gwe yambuuza ng'ekitegeeza bawulira kibategeeza nti ate bannakenya bawuliza ebiri mu region bwe tuba tetulina nnyo kitambula ng'ekisinga okutambula bubbi era kweyagaliza nga tatukwate nti mukwate omuntu gwe musinga okuwa omusaala omunene mumukwate mumuwe ennyumba naye nga basinga ne sweeper mu Bank of Uganda tosa kulowooza kumugula kata so njagala okusiibula bannaffe abali kuno mbasaba munsabire obululu one of the NEC members nga mmanyi nti ku Monday tujja kuwangula akalulu ate munsabire n'ababaka ba parliament naddala ab'NRM n'abebiina ebirala ebibiina byammwe omukubira akasimu nga KAIJA ono wabazze ne bwata nakutuukako manya gyali omwaka abantu aba Kusol TV program omonye ku machabwe tobetambudde nange kansabe nti KAIJA mumulabewo mumuyambe mumulabike nga mumuwagira mu mbeere eyo